Ndi bulungi mugamba mutya. Obulamu mukama akumye. Norbert events nga bulijjo nesibuze nnyo. Mbadde tukyalina strategies tuliko kusonga yaffe y'okuggalawo TikTok. Yadde si ensonga yakati. Kibadde kitubuza katubadde tutambula office ku office. Atoyinza kujja mu bamawulire babuli yakitanaba kujja. So naye nga ensonga jikuta twagamba ya myezi 3. Etambula naye mu bakulu yonna gye tulaga bakyatukubiriza okulaba nti ate nfo ky'okugiggala tusomesa abavubuka okuba nga bagikozesa bulungi kati tukyalowooza ku strategy eyo. Ejjo bapromota mwabadde Abitex Bajjo amutima n'abalala bavuddewo ekibiina ekirala ky'abapromota ye try to manage kino mwegatta mina federation ya twabalabye naffe nga namwe mwabalabye naye kye tuyinza okufa okubagamba federation yaffe weeri etambula bulungi. Obuzibu kwe bwavudde n'okutuuka bye mwalabye ejjo mwami Abitex twamugoba ku bwa pulezidenti. Nze nasooka omuwamba nange nemala nempayo obuyinza obulungi eri ba vice president ba federation baffe okuli mwami Balamu kuliko big events ne mwami David Mpora. Kakati olw'ebyo bye yali akola ng'ali inconsistent, tagoberera mateeka nga federation agitwalanga makaage kitwava ne tugana nendo tagenda kumalako naffe ofuna bulungi weba taxi nga mugenda Kanungu nga mukyali Kampala musimbula busimbuzi n'atandika okutagalira ebusego yo mumujjako bujja ku nkata ne mufuna abalala bagivuga kitwava twajja Abitex mu buyinza kati ye olw'okuba mu bwongo bwe bwatalaga bulowooza watali ye tewali mulala oba mufuna bulungi bwe tulole mulaba olwo yakoze naga nti akoze federation okubajjugizaako abalabi federation bagiwandiisa dda 2014 naye yali yagaanira nga kyafa simanya fupa akati ku ssaawa zino oga nti kyokomya obanga kubanga kuziikula bijja era bazikudde omufu basuubira nti ate agenda kutambula bamuddemu bamufuwemu omukka omulala nedda. Mwami Abitex nze kyenyinza okumugamba zino emyaka gyaliko gyakukakkana alina kuba kati ng'apula abeera ku faamu ze singa ne mu kibuga takyabeeramu nnyo kuleekaanibwa air pollution eri mu kibuga wano singa yeesiibira n'abazzukulu be ku faamu oba ng'alambula abaana ku masomero naye ku myaka gyakyaliko juzi namulabye ku TV emu nga yeekaabya otuziga twaggoonya kiruma nnyo okukola erinnya nga tolina ssente. Mwami Abitex ekyakubuuza ssente byebyo byokola ebyo okulwana ente ati yabyeyogerera ku TV emu nti kibi nnyo okuba n'erinnya nga ensi ekulaba nga Abitex naye nga tolina ssente ate ebyo byopapala era tewali agenda kuwa ssente kati yalowooza nti bwakola enkola eyo bagenda muyita bamugambye nti kwata ssente kati mukakkane bakulekera ekintu kyo otobe nakyo kubanga wakoze bukozi ka association ko nga ggwe soka weebuuze ebbanga lyokoleddemu emyaka egigenda mwana ng'oli promota nga wategeko n'ebivulu nga gwe wekka promota ali mu ggwanga. Entalo era zaali zaakoma naye omwami bwe yava kugamba yawukana ku mugendo efuuka ki efuuka kaasa kati mwami Abitex yawukana ku mugendo gwaffe titwateesa oba munnayina concert totekawo concert ndala ebimu ng'ebyo byajja amenya amateeka kati ate tugamba gwe president omulamba woberedde nga tegomenya amateeka kakati kakoleka association akwatawo nalabye batabani be ba mutima anti mutima ne waba imiridde olooza mwana muto nalabye akutte batabani baabo ba mutima wali awo ate ye Bajjo abeera mabega nga asekera nga yesekera bwesekezi kuba amanyi Abitex talina lugendo mu byaliko. Yes. Federation ene side yaffe tugenda wichejja tugenda kola press conference tubanjulire enteekateeka zaffe bwe zituuse nawo we tuyimiridde kubanga tulinayo general meeting yaffe ku weekend ebisingako mujja mbimanya naye nga mukyo muba mumanya ebintu bitambula bulungi mu federation yaffe kati mwami Abitex eyo gyali beebase oba mufuna bulungi gwe njagala ombuulire unalaba Dr. T yagezaako bamwalabako emabega wa bamawulire yaleeta ki federation mu kyabayimbi ndowooza n'alowooza ajja kuzoganya afune weeyinyiga ne bigaana kati nalabye ali kuba promota ye promotingako ddi baleese mwami ate ye baleese omwami ali awo waswangizaani andi kati mwami kyaze bagenda batomeza abo
mwami kyazze kati kansooke mbasomeseemu katono nnyo. Tosobola kuva ku federation eriko mwami Bala mu Balugala, eriko mwami Haji Ketti Kavuma, eriko mama Alima na mubiri, eriko Norbert Events, eriko Balunywa, ofuna eriko CRK Planet, eriko Big Events, nogera na Abitex atalina wadde kazigo mu Kampala, tika obaka office oba mwasula. Mwami kyazze balime kutomeza bulijjo tukunyonya n'okunoonya. Nalabye n'ono mugundi ono wa Papa Party. Ani? Douglas Lwanga because gwe kumanyi ng'omuntu ategeere nnyo. Kati gwe tokyasobola kulimbibwa muntu nga Abitex. Nalabye agamba mbuno bagenda kutalaga Uganda yonna. Abitex nga n'emitwalo 10 egy'amafuta egy'okuteeka mu mmotoka bamuwamiwe. Talina gy'abatwala. Kati nno kamba nnyonnyole ngenda kudda mu lawundi endala nga mbabuulira ku Abitex oyo. Kati nno gye mutamanyi alinga baby. Abitex bamulabirira okuva mu kusala enjala. Tasobola wadde okulabirira famire ye. Ne weekend atuuka alina abakulu bakulese nti waye nteerako akakadde famire eri bubi. Olaba mwoba mwolo kimugata basabanga kuza amafuta. Nga tumaliriza ebifo byavuddemu Abitex ne banne mwabitaddemu ani. Ante bye tugenda obamanyisa press conference gye tunaabayitamu wiiki ejja. Naye ku ssaawa zino bikyali vacant naye ate si bingi. Nga we baali baddeyo eri. Bali babiri abadde balina ebifo. Abitex ne Bajjo. Ebifo bibiri ku bifo akakiiko k'abantu 12. Kitegeeza akakiiko k'abantu 12 10 tukyaliwo. Oba munfuna. So kati bano mubaleke twabalese naffe bagenda kulaba ngene ebintu bitinta butinzi wata ate ekirala kyemba suubiza nga maliriza. Abitex ne bono sabe tosi ne bonaanuna kuvu. Tosobola kuddamu kubeera president waffe. Era ogenda kubeera president w'abaana baabo betwalabye ba mutima butabani bwo mutima bwo okulembera ne federation eri reasonable egenda okubanga etegerekebwa mu mateeka ga government, egenda okubanga eyise ebiragiro kuba promoters, egenda okubanga yerungamya ba promoters mu ggwanga lyonna. Ye federation eri ku side yaffe. Ekisembayo maliriza. Ku gravity katono kozi gwe tomukola katono nya inawe yanumbiddemu kaawo ng'ali ne baani muleke